Omuwandiisi w'ebitabo Kayingo era nga mulwanizi w'eddembe John Kakwenza yakwatibwa ebitongole ebikuumaddembe era nga kigambibwa nti yatulugunyizibwa bya nsusso wabula n'aleetebwa mu kkooti n'aggulwako omusango gumu ery'okutyoboola omukulembeze w'eggwanga ssaako ne mutabani we wabula oluvannyuma ng'ayita mu bannamateeka be nga bakulembeddwamu Alon Kiza basaba kkooti eno okuba ng'omuntu waabwe yeeyimirirwa okugenda afuna obujjanjabi era ng'omulamuzi yakkiza n'amuwa akakalu ka kkooti ka mitwalo 5 ez'obuliwo ate abamwemirira abasatu okuli David Louis Lubongoyo omuwandiisi w'ekibiina kya Nuupu n'abalala ne balagirwa okusasula obukadde 10 ezitali za buliwo. Wiiki eno yazzeeyo mu kkooti okusaba kkooti eno okubanga emuwa paasipooti ye okugenda wabweru w'eggwanga okujjanjabwa nga bwe kigambibwa nti yatulugunyizibwa wabula omulamuzi akulira kkooti eno Dr. Douglas Singiza n'agoba okusaba kwe kuno ono nga yagambye nti talina bujulizi bulaga nti yatulugunyizibwa era ne bwe kiba nti yatulugunyizibwa mu ggwanga asobola okuba ng'ajjanjabirwamu. Requiring urgent medical attention outside this country. Very clearly, all medical reports and records suggest that whatever medical condition the chosen person may have suffered from. Olwaleero ku ssaawa ez'omutuntu ng'onaayita ku kibanja kye ekya Twitter Kakwenza ategeezezza nga bw'ayabulidde eggwanga lino ng'ayita mu ggwanga lya Rwanda era ng'agenze yeevuma essiga eddamuzi olw'okusaba paasipooti ye n'ebirala ogenda okujjanjabibwa wabula n'agaanibwa. Mukogerako ne munnamateeka wa Kakwenza Luyimbazi na Lukola atugambye nti tanafuna mawulire matongole gakwata ku nsonga eno wabula onagamba nti wankubadde ono agenze wabweru w'eggwanga abadde atiisibwatiisibwa nga kyandibanga kyemwaliriza okufuluma eggwanga lino. Muganda wange nanga amawulire ngawulidde bagatambula ku mitimbagano nti Kakwenza kilayanti waffe afulumya eggwanga. Tetunafuna kumanyisibwa mu butongole nga balooya be. Nabwe kityo sisobola kukonfaminga okutuusa nga amaze okutuwandiikira oba okututegeeza mu butongole. Naye ng'embeera bw'ebadde efaanana abadde mu kutya okw'amaanyi yatulugunyizibwa ate yayagala agenda afuna obujjanjabi omulamuzi n'agaana. Kale nno nnyinza obuteewuunya bwe mba mpulidde ebyo. Mu kiseera kino kikyali kumpi nnyo okubereza ku musango. Kya kusala omugga nga tumaze ogutuukako. Musango oba oliawo guyinza n'okuddamu okuwulirwa nga waali. Munnamateeka Kenneth Ssebabye agambye nti mu kiseera kino abo bonna abeeyimira Kakwenza Lukira Bashayija kaakubajjuutuka kubanga mu kaseera kano baalemereddwa okutuukiriza ebiragiro ebyabaweebwa kkooti ng'ono aweebwa akakalu kaayo. Accused person yenna jumpinga bw'abuuka bail n'adduka oba n'atukomawo mu kkooti olunaku lw'emulagidde kkooti basurities ekwata. Basurities kkooti eyita ekiragiro ekikwata basurities era basurities abo babakwata ne babasiba nga babavunaana okuyimirira omuntu obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okutangira omusibe okudduka n'okulemerera okumujjukiza okudda mu kkooti olunaku lwe yamuwa. Kubanga bw'oba oyimirira omuntu kkooti ekubuuza nti obuvunaanyizibwa bwo bumanyi nti ye obuvunaanyizibwa bwo bwakujjukiza musibe kudda ku lunaku lwa kkooti lwe beemuwadde. N'okudda mu kkooti n'obutadduka okutuukiriza ebiragiro byonna okwakuliza bona kkooti bwe bemutaddeko. So omuntu bw'abuuka bbeero abameyimiridde kkooti beekwata era babasindika ekitalya oba eruzira ne babasiba. Ono agambye nti bano baba baagala okusimattuka embeera eno balina okusasula ensimbi ez'abalagirwa okusasula obukadde 10 oba okusasula engassi. Kkooti gyabateekako ziri nani kaashi kubanga kkooti bwe bekuwa bail basurities bateekako bond cash bond nga bakuzisasula singa oba ng'odduse. So either okubasiba mu kkooti okubasiba mu kkomera oba okusasula engassi ssente kkooti ze yabateekako nga bakweyimirira. Kenneth Ssebabye agambye nti wankubadde ono afulumya eggwanga wabula waakusigala ng'anoonyezebwa okudda were nembe n'emisango gino. Omusango gusobola okuwulirwa nga toliiwo kubanga juzi twalayo n'omuvubuka eyatta omuwala no mu bikajjo Lugazi Dokita kkooti yali erangirira nti twayo ye egende mu maaso wadde nga taliiwo. So omusango of course gukosebwamu buba toli naye pressure bweyitirira gusobola okuwulirwa nga wadde toliiwo. Si tesobola okuba obujulizibwayo wadde nga toliiwo kubanga gwe wennyini gwe okoze eki gwe odduse naye era osigala onoonyezebwa. Nze Omulangira Junju Moses KTV Amalindirire.